Yesu yeebazibwa abooluganda. Omulwadde yenna ng'oli eyo ekyawandiikibwa kiikino. Ne bw'oba ng'owulira toyina maanyi gasaba, nkusaba beera ng'okyatula buli lunaku. Kiri mu Zabbuli 91:16. Kigambye bwe kiti, ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange. Beera ng'ogamba nze Mukama wagamba olimpangaaza nnyo, ti era olinzikusa obulamu, nti olindaga obulokozi bwo. Ayi Katonda ndaga obulokozi bwo, ng'ondokola mu ndwadde eno ennuma. Nze ngenda kuwangaala kubanga Katonda ye yakyogera, si mwana wa muntu okulimba. Ogatteko era kye yayogera mu Luberyeberye essuula 6 olunyiriri olwokusatu, ekigamba nti ennaku z'omuntu giribeera emyaka 120 mu nsi muno. Ogambe Mukama nze ngenda wangaala emyaka 120 mu nsi muno kubanga gwe wayogera, nze sigenda kufa. Okutya totya mukwano, okutya sitaani, era bw'otya akuwangula, naye bw'omulaga nti gw'oli mugumu togenda kufa, ogenda kuwona. Bayibuli etugamba mu ngero nti okufa n'obulamu biri wansi wa lulimi lwaffe, ti era abalwagala tulirya ebibala byalwo. Kozesa olulimi lwo nga weeyatulako obulamu era ogenda beera mulamu.